amalidadi sana. Tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka eno ya Nantamegwa Webyemizannyo n'ebibuuzo okuvaako wali ebweru w'eggwanga. So bannaffe mwenna abagyekomiddeko okuva mu bitundu ebyenjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okubeera ng'ate muwuliriza. So genda ku Facebook page ya Radio Buddu, Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM osobola okubeera ng'ate otugoberera ensonga zonna ozitambulize ddala amalidadi sana gwe wenna awuliriza mu kaseera kano. Kale nno tugoberere ate abaana bano osobola okubeera ng'obazzaamu amaanyi ensonga ozitambulize bulungi nnyo nnyo. Jesse Mukwaya ajali okulaba ng'ensonga zonna azitambuliza ddala amalidadi sana. Kojja okomyewo londi bbaasa gy'oyagala olonze kusemberedde okumpi totidde ate tuli mu lutalo kozi bavudde bukomansimbi bukomansimbi amannya gabajjukize Segirinya John okuva bukomansimbi owagira timu ki Madrid. Kale bw'oba owagira Madrid takino ani ali mu kifo ekisooka mu tennis rankings mu kaseera kano? Oscar Alcaraz. Ate omutadde ansa yaki yali okunziba jangu yali okunziba Kawaga Nicolas bamwita Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz. Si Oscar. Oscar yazaalibwa mu Uganda oyo guluŋŋambye. Ekibuuzo ekyokubiri. Kozi bangambye wagira ttiimu ki? Madrid. Kino kya Madrid. Njagala ombulire omusambi gwe bayita Rodrigo yeetimba omujozi namba meka ku ttiimu ya Madrid? 11 bakuwe. Ekibuuzo ekyokusatu. Waliwo omusambi gwe bayita Timothy Weah. Bompa club mwasambira nga bakuwa. Inter Milan. Milan. Esivira. Kawaga Nicolas Juventus. Omuntu oba osooka obujjemuko katono kumpi buddengo. Ekibuuzo ekyokuna njagala ombuulire season eya 2022-23 omusambi gwe bayita Enzo Fernandez yali yeetimba omujozi namba meka ku ttiimu ya Chelsea? Namba 8 yali amateeko baki? 28. Omujozi namba 5. Omujozi namba 5. Koza amanyani? Segirinya. Ekisembayo? Season eya 2023-2024 mu German Bundesliga bani mwesambira siwe kiri? Ani abatebedde gole yaabwe esooka eya season? Leroy Zane. Bakuwe. Sajja kuwadde n'obugalo. Alikunyamu kachayi kavali kevu. Kubanga bana banezira muje baddamu ebuuzi. Yakusanyu bano ogabomwe 10. Noga wa plasika nayo nanje. Maka kachayi kavali kevu ugendo giragira boti. Nga plasika wajiwuzise dda. Mukulu amanya. Sendege Ibrahim. Yesebo. Kiravuzo wagira? Manio nebo. Timu zozo weekend nga zaagize. Weekend yanga yatambulidde etya. So bikubana kaganye. Ewe biba wina kudatinga na kyosobola na bwegendereza byonna bibamu. Tandike na kino. Afrika yalina omuzanyi wa tene yatuka ku final mu Empaka Zebyemizannyo mu bakyala 2023. Bwile gwanga myali ava.
Ghana. Kikyamu. Yali ava Morocco se. Kikyamu. Tunisia. Kamu. Omwala gwe bayita Onzijabwa. Atwayimbanga bintu bino. Segirinye. Ate manya erinnya Segirinye likwera bigenda byatosooka kubuuza ku linnya luno. Zimanyi manyi likwera bi. Okay. Kale, asolutuse n'olijjukira. Ekyokubiri. Mpaya at least omuzannyi wa Arsenal omu eyafuna red card campaign ewedde mu liiga eggwanga erya Bungereza. Wali n'omu yafuna kadi busatu. Naye season eno baabyanguyiza ku news toyagala kumanya. Geemu eyokubiri ng'asaanyizayo ya campaign ewedde byonna. Ekyokusatu. Mpaya at least club emu eyasuumuusiddwa okuva mu kibinja ekyokubiri mu ggwanga erya Germany nejja mu kibinja ekyokuntikko mu kampeni ya 2023-2024. Busatu. Mbuulire omujoozi oba shark number omusambi Vinicius Junior yali etimba kampeni ewedde ku Real Madrid. Shark 11. Aterezem, abiri mu bbiri. Byonna bikyamu. Segirinya John. Yes. Yes 20. Kamu. Ekisembayo. Ruben Loftus-Cheek musambi wa mupiira asambira club ki? AC Milan. Busatu. Oli ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo mwebwekwira nga ate mugyekuumiddeko mwebwekwira nga ate muwuliriza bannaffe aba Paragon Media, Paragon Zone bagamba nti genda basobole okubeera nga tebakuba ebifaananyi abantu abo abasobodde okubeera nga tebatuwadde ebirabo by'abaana abasobodde okubeera nga tebatuuse ku finals naawe wali osobola okugamba nti abaana abo bawadde ebirabo so nakale naba Paragon Zone abagamba nti genda basobole okubeera nga tebakuba ebifaananyi wali ku kizimbe ekya Tabula bwe basangibwa Tabula building wano mu kibuga eky'e Masaka gwalina birthday parties alina emikolo olina buli kimu nagenda basobole okubeera nga tebakuba ebifaananyi wamoonyirire wejjukize wejjukanye ensonga osobola okubeera nga tozitambuza bulungi ku noti 784 56 27 noti 784 56 27 oba noti 753 7 05 92 yitayo bakuba ebifaananyi bagambye nti abaana abo nabagenda okubeera nga tebatuuka mu finals abana babawadde ebirabo kojja sembere omuzindalo ogwo bakuwulire ekijja bwemi bakuwulire bulungi nno koze lwakijja bwemi naye ngaokakasa lyopa naye bannange Kabugo Derek ekibuuzo ekisooka bomba club omusambi gwa Tamak Anatovic mwasambiranga nkuwa sembere omuzindalo ogwo asambiramu Lazio sebo. Lazio ey'Italy sibo kiri nedda Inter Milan ey'Italy Inter Milan tata wabana ugamba otya waliwo Grand Slam ey'okusatu mu mwaka bompa amannya gaayo nga nkuwa England British Grand Prix. Nadi? British Grand Prix. Hop. Otabisa akatogombooje. British Grand Prix oteka muno gatano. Segirinya John. Wimbledon. Nazikuba munezaaka. Ezikwata omuliro mu studio ziwano. Kabugo. Wajise. Omwami gwe bayita
Katumba wa Nairobi Phones kwali akuwulira akwagala nnyo yangambye Kabugo oyo ne mugamba kikyo yagala okukola naye tugende mu maaso njagala ombuulire tugende njagala ombuulire top scorer owa Bundesliga season eno ava mu club kye wala okunywa akacaayi kavale keevu kawala okuntulamu wenywere iwulira obuwoome Union Berlin Kevin Behrens tugende isembelera omuzindaalo Kabugo kozi weddira ki nanyini redio eno eddira nkima siye mwami Sega wa Rwali gyagenda si wankima naye nze ebyo sibimanyi kati kankanyaga emitwalo 10 Man United ya Barcelona golo zali 3-1 mu game gye basinkana season ewedde ya 2022-2023 eyasooka bompa abatebya club ya Man U walayinga kirungi olina wasi kwaliko Cristiano Ronaldo otyo Anthony Martial otyo ne namba 8 waabwe ani namba 8 ne Rashford jangu mpe omulala jangu sindigi taata otyo Marcus Rashford Martinez ne Bruno Fernandes dayo tule kwaliko Rashford yakubako bbiri okitegedde Cristiano Ronaldo n'Anthony Martial Anthony in fact Anthony Brazil si Anthony Martial oli agambye enyanda ya ogijjukidde byo season eno just wano ntulayo mabigambye nti nembirengera naye totunayo kuba tebiriyo ekisembayo njagala ompe abasambi abafalansa abali mu first team squad ya Madrid kankwanguize bali babiri Kamavinga jangu tata Seginya John Chouameni ne Dado Kamavinga ani Chouameni omulala namuwadde eddooli akawulire kibadde kinsesezza just engeri gy'alyogedde eyanzata why bintu bino binyuma erinnya liri Toshmeni Falandi Mendi naye gyali eri by the made in ejali ne Kamavinga kama wange Sewa jukiza abantu amanyo twagala bujulizi Zeka wado Nicholas Kisis Man United zikiramu zempagira erinnya Kawado lya amaanyi damu kino omuzanyi Ronaldo Araujo ava mu ggwanga ki Bangwanga ya Spain Sham jangu sebo Kaneke Ibla yesebo Argentina Sham jangu sebo Seginya John Uruguay kam
Ekyokubiri. Yes, sir. Mpa amanya ga Grand Slam ezanyibwa ku Melbourne Park. Busatu. Oyo mukulu alina flash oba tumamaliza genda tubamu omuziki. Tugoge mwaka badazo. Aye kagala kwambaza kuteeteeyi. Ekyokusatu. Yes, sir. Mpa abazanyi ba Manchester United bonna abafuna kadi z'emmyufu campaign ewedde mu liigi eggwanga erya Bungereza. Busatu. Omwana oyo bannaye kyokka ate nga yakuŋŋanya n'ettaano awo n'amisingayo gumu najja nafunayo kadi z'endala 2 emmyufu, so byonna byonna yabikola nga bulijjo. Ekidirira ekisembayo, omusambi Andrea Belotti, musambi wa Roma, era yabigatako campaign ewedde. Sizoni ya 2022-2023 yateeba goolo zimeka mu Serie A? Busatu. Oyo awuliriza rediyo era mwenna mwenna kyagenda babiitingisa mwenna. Simanyi yaloze n'ekibuuzo kya top scholar wa German. Oyo awuliriza rediyo. Omuntu awuliriza rediyo ajja okwalifyinga. Ekisembayo, mpa amanya g'ekisaawe Borussia Dortmund kwekyaliza empiira gyayo. Busatu. Oba tumwongere. Oyo awuliriza rediyo. Twabagamba omuntu anaawangula enteekateeka eno olina kubeera ng'owuliriza rediyo buddu. Shozi zonna bw'atawuliriza tojja kumalako. Kale ebibuuzo bwe bityo bitambudde. Silvia Sabrina akyali mugatta bubonero mu kaseera kano naye nga njagala okujjukizaako Dr. Geoffrey Kagwire ng'ali wamu ne bannasayansi abali ku mutendera gw'ensi yonna bakafulu mu kujjanjaba endwadde awamagwe ezikutawanya mu mubiri okufukafuka oba okufuna obuzibu mu kufuka ze tuyita sexual health prostate problems zonna zonna bazijjanjaba. Olubuto olwesiba, high blood pressure, yogera ku sukaali, ulcers, constipation, abalumwa amagumba, asthma n'endwadde endala nnyingi. Kale no basooka kukebera wamagwe ne balyoka bakujjanjaba bakozesa eddagala ly'obutonde era nga liva mu mawanga ag'ebweru okuli China, okuli Korea, Pakistan n'amawanga amalala mangi. Kale no jangu osobola okubeera nga tebakujjanjaba na Dr. Geoffrey Kagwire ne bannasayansi basobola okubeera nga tebakujjanjaba obulamu abasobola okubeera nga tebutambula bulungi. Osobola okubeera nga tokuba ku ssimu noti 754 36 46 53 noti 754 36 46 53 oba noti 788 59 94 kuba ku ssimu ezo ensonga osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Then bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka bagamba nti tayo weefunire essimu ya Camon 20 obulamu abusobola okubeera nga ate butambula. Camon 20 eyo eri ku mitwalo 72 osobola okugendako nezoogenzeeko nazo wamagwe nosobola okubeera nga twefunira essimu eyo wali ku CTV complex wajja okubeera nga tobasanga. Kale nojja kubanga okuba ku ssimu noti 751 800 006 noti 751 800 oba ku Jeffrey zokulenda byansi pharmacy wamagwe ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala namalidadi saana. Bannaffe aba Green Crop Fertilizer kyekigimusa ekisinga okubeera ekyamaanyi, kyekigimusa ekisinga okubeera ekisofu, kyekigimusa ekigenda okubeera nga tekiteeka ennimiro ku mutindo gw'ekika ekyawaggulu ennyo, ekigenda okubeera nga tekikuleetera ebimera byo okubala wamu osobola okubeera nga tonyumirwa. Kale no kigenda kuyambako ekimera ky'okukula nga kigumu ddala, kigenda kuyambako ekimera kyo okuleeta ebibala ebingi ate nga kigenda kuyambako ettaka lyo okusigala nga ggimu n'okwongera amaanyi wamagwe mu byokungula. Ogenda kubeera nga tokijja mu maduuka gonna agetolodde eggwanga yaffe ya Uganda agatunda ebyobulimi oba osobola okubeera nga tuyita ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 obulamu osobola okubeera nga ate butambulira ddala bulungi. Baale Kasawulin agambye nti nno kwali omutunzi w'ettaka n'amapoloti n'amayumba agambye nti nno kwali awagira wa klabu ya Arsenal nnyo nnyini ddala. Oyo Segirinya alabika si muwagizi wa Chelsea tamanyi na shati namba ya Enzo Fernandez y'omwaka oguwedde. Eyo si bigambo byange, waliwo omukulu abimpeereza wano lwakuba tatadde kumanya.
kali nno abimbereza wano Segujja Bashir da Silva ogamba otya kwebalekwira nga ate gy'oli abayise ku Facebook page ya Radio Buddu bannange mwebali nnyo mwebaliri ddala mwebalekwira nga ate ensonga muzitambuliza ddala bulungi ase Kiranda Jose Kintu naye welekwira nga ate gy'oli welekwira nga ate ensonga ozitambuliza ddala maridadi sana katugende wa Silvia Sabrina amala okutyemula ate tudde mu kiddako. Neyanzanyo neyanzege okusoka ddala njogera okubuuzako gwena yeekumbidde ku Radio Buddu Radio muntu owa bulijjo nebwa nti namukola jama nnyo okubeera nga ate ogyekuumirako nteekateeka ya Nantamegwa Webyemizannyo ku Radio Buddu Radio muntu owa bulijjo 2023 tukyali mu group stages nawe zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula naye ng'olunaku olwaleero mu studio tubadde ne Ssejjirinya John omuwagizi wa club ya Sports Club ne club ya Real Madrid okuvira kwali mu ggwanga erya Spain tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Sendege Ibrahim omuwagizi wa club ya Manchester United okuvira kwali mu ggwanga erya Bungereza kusa n'essaza erya Buddu tubadde ne Kabugo Derrick omuwagizi wa polisi okuvira kwali mu ggwanga erya Uganda kusa ne club ya Arsenal okuvira kwali mu ggwanga erya Bungereza kusa ne Kawadwa Nicholas omuwagizi wa club ya KCCA okuvira kwali mu ggwanga ya Uganda akosa ne club ya Manchester United naye ng'akutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero ye Kabugo Derrick omuwagizi wa polisi ne club ya Arsenal wetubadde mu bibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda yasse ebibuuzo 2 kitegeeza nti ewamu omugatte n'akuŋŋaanyawo points zibadde 6 yalonzeyoko n'ebibuuzo 3 kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda n'akuŋŋaanya obubonero 9 wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga obubona ebigaana atazzeemu wadde n'ekibuuzo n'ekimu n'okulonda talonzeewo kitegeeza nti olunaku olwaleero yakutte ekifo ekyokuna ewamu n'omugatte gw'obubonero 9 akutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Sendege Ibrahim omuwagizi wa club ya Manchester United akosa n'essaza erya Buddu wetubadde mu bibuuzo okuviirako wano ewaka yasse ebibuuzo 2 n'afunawoko obubonero 6 yafunyewoko obubonero 6 yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu kitegeeza nti mu bibuuzo ebyewaka ewamu omugatte n'afunawo obubonero 7 wetugenze mu bibuuzo ebyewabweru w'eggwanga yasse ebibuuzo 3 kitegeeza nti ewamu omugatte n'akuŋŋaanya obubonero 9 mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga wetugasse points 9 n'obubonero 7 yafunye mu bibuuzo okuviirako wano ewaka ewamu omugatte gwa bubonero 16 n'amalira mu kifo ekyokusatu olunaku olwaleero era akutte ekifo ekyokubiri olwaleero ye Ssejjirinya John omuwagizi wa club ya Sports Club Villa ne club ya Real Madrid watubadde mu bibuuzo ebyewaka yazzeemu ebibuuzo 2 n'afuna obubonero 6 ate yalonzeeyo wadde n'ekibuuzo n'ekimu wetugenze mu bibuuzo ebyewabweru w'eggwanga n'addamu ebibuuzo bibadde 2 n'afunawo obubonero 6 n'alonda ebibuuzo 5 okulonda kumweyimiridde nnyo olunaku olwaleero era ewamu omugatte mu bibuuzo ebyewabweru w'eggwanga n'afuna obubonero 11 era wetugasse akabonero 11 n'obubonero 6 ewamu omugatte bwe bibonero 17 akulembedde olunaku olwaleero ye Kawadwa Nicholas omuwagizi wa club ya KCCA ne club ya Manchester United wetubadde mu bibuuzo ebyewaka yazzeemu ebibuuzo 4 kitegeeza nti yakuŋŋaanyizaawo obubonero 12 n'alondayoko n'ebibuuzo 4 kitegeeza nti wogatta obubonero 12 n'obubonero 4 mu bibuuzo ebyewaka ewamu omugatte yakuŋŋaanyizaawo obubonero 16 wetugenze mu bibuuzo ebyewabweru w'eggwanga era n'addamu ebibuuzo 4 n'akuŋŋaanyaawo points ze 12 naye nga yalonzeeyoko era ebibuuzo 5 kitegeeza nti wetugasse obubonero 12 n'ebitaano byalonze mu bibuuzo byewabweru w'eggwanga ewamu n'akuŋŋaanyaawo obubonero 17
tugasa obubonero bwe 17 ne 16 ewamu bwebonera 33 era yakuta ekifo ekisoose olunaku olwaleero abayiseewo ogenda ku mutendera oguddako ye Kawadwa Nicholas omwogezi wa KSSA ne club ya Manchester United n'obubonero 33 era ng'akuta ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero ye Ssegirinya John omwogezi wa Villa ne club ya Real Madrid amalidde mu kifo ekyokubiri ewamu n'omugatte gwa bubonero 17. Kale embeera bwetu bwetambula okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala omulwadde ali ku ndiri bambi agambye abaana ebibuuzo nga babitta nnyo neno za Kawadwa ayinza okuba yakyasinza okulinga points ennyingi by the way kituufu 33 points 33 ndoza abadde asinze abadde n'30 accordingly so Kawadwa oli musajja w'amaanyi poliseezo awuliriza nnyo kubanga owulira emisinde n'ebiri eby'emitalo w'amayanja era olaba nti kiva mu kuwuliriza nnyo ekimusobozeseza okutuuka ku ekyo so Kawadwa webali nnyo webalire ddala naye nga omukulu mbazira tona abatumiddeko nnyo mwenna kwali ku nteekateeka eno mu katandaalo ke naye katusabe Katonda amuwonye mpola mpola baani abavuddemu ayiseewo genda bambi bintu bino tubiriimu byaffe byabanaku kati Sendege luli waviiramu kati oviiriddemu kwesooka tobadde na mukisa kati tusabe omukisa gujja kudda tumira ku bantu ddala okutumira mutala wange amperekeddeko bawe amafahimu tagenze kusekerera era ngezezzaako kubakonero kamwerake kuza kyasingo kiri kyankoze bubi nakyerabidde ani akuwa ekyeggulo asitankiridde wano tumirako abantu b'ekitoma bonna bambi babadde bampagidde kasonyi ataddeko omuzindalo mu kibanda babaddeyo omupiira naye yagambye agenda kuteekako abantu bawulire tumiddeko ntumirako abantu b'ekanywa mukolebo twaha ekitoma bonna ntumirako taata wange Saalongo Hamdani Lusiba ne maama muto ne Naalongo namba tumiddeko kati tweyanze tukulinza omwaka ogujja togwa mu maanyi oli musajja wa maanyi nnyo kabugo Derike oli otya sembere omuzindalo ogwo kabugo oba entebe ye yakuwoomedde bigandiddewo kabugo omuzindalo gutunule mwoyo girenga abantu bakuwulira ebibuuzo ebimbuuziddwa olwaliro bibadde byabawuliriza ennyo kyeka mbadde mubize kuba bambuuziza ekibuuzo kyobadde tosobola kunoonyerezaako ng'omutebi asinga ejamani ng'empira gyakatandi kale kimpadde ekyokuyiga ndowooza sizoni ejja kujja neetegese nnyo neebaza abazizaawo omuzannyo guno kubanga ffe abazannyi twali tuweddemu essuubi nga tulaba awayisewo ebbanga twebaza bonna bateeka mu muzannyo guno naffe abazannyi naffe ne tusobola okujja ne ku mpeewo za rediyo ne tufuna omukisa otuwandiikako okwogerako wano singa wangi abatazze kituufu bangi betwasula bewalaba naye omukisa nowali ogulina muyayeoze newankubadde nalina omukisa naye nze ndi finalist kati okuviiramu wano kiba kyakusomaza wamu nze naye nja kujja neetegeka kozi wali finalist mwaka ki 2016 twali ekyotera kati olwaliro abaana bajje bakwetegekedde si ebibuuzo byaliro bya common sense neyanziza nnyo nebaza nnyo abateekamu abavugirira programu eno nebaza nammwe tubabeera nga tubawuliriza lwadde kale waliwo byotawabudde naye nga mubyogera tubeerako bawuliriza nnyo naddala ali muganda wange mwagala nnyo alina wayogera naye njogera nyasi bagira Arsenal akuba banyo olumu kale tuba tumwagala nnyo ndowooza akendezeeko tabajerega nnyo bagize basi tuli basanyufu totumidde tumidde nnyo abampagira naddala mukwano gwange ali awo wansi abadde ampulira muswaziza by the way naye bibeerawo mukana akazannyo bantu babeerawo kuvaamu kuba first round nakoze bulungi naye ebibuzo byebweru
binkoze kuba mbadde seetegese n'ekyo kibeerawo mu kuvuganya omuntu ava mu sizoni ejjanja kujja nguli w'amaanyi jakojja ngezeeko kale embeera bwe tubitambula mwebali nnyo mwebaliri ddala nammwe abasobodde okubeera nga temuzze ne mulaba nga enteekateeka eno egenda maaso n'okubeera nga teetambula na bannaffe bonna batuteekamu omusimbi bannange mwebali nnyo mwebaliri ddala